bane temwerabira Segirinya we nawangulira awo speed yali nene nnyo omuliro ngutaddemu n'ebizibu bya nseeno na nnaku ya nseeno ebigenze bingwira gwira n'olabanga ebintu ebimu bigenze bigootaana buli kye nali ntandise ne kifa. Tukyalinawo ebikya functioninga nga ambulance etambula era ambulance eyo ebadde eyamba abantu baffe mubadde mugiraba eyamba abantu baffe. Ambulance eyo nebanga eno omulimu ogw'amaanyi gwekola kuba ambulance nali nguze 2 mujjukire bulungi nnyo batu wa ssente ez'okugula emmotoka ez'ababaka ba parliament miliyoni 2 ninga Segirinya kwanta atya miliyoni 2 ngule emmotoka nti ya bubaka bwa parliament nga benkulembera beeryankuta nga ba mama betaaga emitwalo 5 yetaaga emitwalo 10 ayongere mu ka business akole nga abavubuka bali awo bakeera kuba misota abamu ne babakwata ida ndi disodale ningambe ekyo Segirinya sijja kukikkiriza emmotoka yange eno spasio teina kyenkoze kansigale ng'emmotoka yange gye nvuga era nensigala nga nvuga emmotoka yange eyo spasio kubanga tewaliwo kinguza mmotoka nnene nga benkiikirira beeryankuta enkwata ssente ezo nenzikola eddwaliro nenzigulako ne ambulance nentandikirako n'abavubuka entandikwa era kyova olabanga omuliro gwali mungi nnyo n'abamu ne banyumba essaawa tulabisa kakati gwokola abantu batugamba erife tetukola ne bagamba ne buli omu alina constituency ye ate bwe twawangula akalulu pulezidenti waffe yatuyita mukama waffe Kyagulanyi wakawe natugamba nange muwangudde tie congratulations naye njagala mukole nkiddamu yatugamba njagala mukole mwawukaneko ne bemugjeeyo ekyo ekigambo nenkiwulira bulungi nnyo era bwe nakiwulira ninga nti miliyoni 2 z'abantu abanaku kubanga baneekamba bulire muntu okeera musana n'asimba layini n'atikinga Segirinya Muhammad n'addeeka naye amazima ga Katonda mu ggulu gwe n'ogula emmotoka eringa ennyumba n'otandika okubeera ng'omuyitako omukuba nfuufu ekyo Segirinya nenkigaana ninga akankola eddwaliro erinayambanga abakyala okubeera nga bazaala ng'ate bw'ozaala tukuwa kiro 2 ez'ebyenda bw'ozaalira mu ddwaliro lyaffe lya Kampi North Hospital twalitaddewo enkola nga tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa buli kimu era eddwaliro eryo lyalwanyisibwa nnyo paka bwe baaliggala kubanga lyali likompiitinga ne Mulago lyali kompiitinga n'amalwaliro gonna agaliraanye awo nga buli omu agamba ngenze kuzaalira wa Segirinya waliwo n'abakyala abamu abajjanga ng'olubuto lwa myezi 7 naga akambeere wano Segirinya tumugabeerawo tewali tabbo mu mwannunda mu mwanfuula kino kyendi eddwaliro eryo nga liyambako abantu baffe abaana baffe abafunye accident abaana baffe abasitwago abafunye abalwadde abaana abasitwago alwazizza omwana we talina wagenda eddwaliro ne baliggala nga ndi mukomera ekyo sirina gwe nnenyeza kubanga toyinza kuŋŋamba nti abantu ku bizibu nabo bye balina ebyabwe nti ate bandizze balabe bwe bataasa eddwaliro tebalina bye balitaasa olw'ensonga gavumenti yennyini yeyaggala eddwaliro okiraba kati gavumenti bwebanga yeggadde eddwaliro nga teriyina bwe litaasibwa siwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV mukwano gwange yunaina gyoli gyosinza okuba nga otuuliza yengeri muganda waffe omugenzi Honorable Segirinya Muhammad yatobyemu ne duniya oba ne gavumenti ya kuno paka ku ssaawa ey'enkomerero. Mutegeeza nti nno gwe agala tweyungako beyakatwegattako kirya wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Jjukira nti omugenzi Muhammad Segirinya aziikibwa olunaku olwaleero eri e Masaka ku bijja by'abajjajjaawe naye yaleka alaamye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika bamuwa obudde obumala ayogere paka waanaakoowa abalala ne banaaba teboogedde kyekyali ekiraamu ky'omugenzi Muhammad Segirinya. Kino kituwo ky'okuyiga eri bonna bonna ababaka be tulonda. Buli kimu kiba kisoboka mu bulamu bw'omuntu, tewali kitasoboka. So abasinga ndowooza temuli bakozi bukozi kubanga ffe tulabyeko ababaka abamu nga bisoboka ku sayidi yaabwe. So abalonzi baffe
naffe twebeereremu ebintu sipiidi engeri gye birina otambulamu tulabyeko nga bisoboka mu babaka abamu, naye tufiiriddwa omuntu atagenda kuba nga azzikawo.